Abatuuze bakomeredde Radiso emiti ya Africa n'akahalindula mu maaso ga minisita w'eby'ettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga Judith Nabule Nabakooba nga bamulumirizza okwekobana n'abagagga ne babaliisa akakanja ku bibanja byabwe. Ekikuddeko abatuuze waya ya Radiso okusituka okwaniriza minisita okujja mu kitundu okugonjoola emivuyo gy'ettaka nga bwe yeewaana ng'ekibbattaka ye bw'abadde akirwanyisizza era ng'abadde akyabuulira minisita nga bwe yagoba babbulooka b'ettaka mu kitundu. Abatuuze ne bongera okwerya omugojo nga bamulangira bayise ebikolobero byazze abatuusaako omuli ne bannaabwe abasibiddwa amakomera, abalala ne baligitibwa emigoba nti nga n'abandi basengulwa mu bibanja byabwe ku kifuba ku biragiro bya Radiso ono. Sikiriza ate sijja kukkiriza buloka kunyinfuluwensinga okugenda mu nsonga z'ettaka. Abamu batuuse n'okulaga minisita enkovu ze bafunira mu kulwanira ettaka lyabwe. Radiso embeera emususeeko era bakiri ayogera gw'atunuulira olw'ebigambo ebikawa ebikirako omususa abatuuze be badde bamukalirira. Abasirikale abakuuma minisita bagezezzaako okuzza embeera mu nteeko nga basiwa nsaano ku mazzi okutuusa osi w'ebusunju John Mafaabi ne minisita bwe bakangudde ku ddoboozi olwo olukiiko ne luddamu okukwajja. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.